omukulembeze Abedi Bwanika nze nkusaba ekintu kino nga bwe buli abakulembeze tekyetaaga kudda ate mawulire kuba kakati ogana ogamba jate empuuga kwegamba ebintu bwebito bikontana bukontanye ekyandibadde kirina okugatta eggwanga lyaffe kyakubeera bumu kubanga bulijjo moto gye mutambula nayo baje tutambula nayo yakwenunula naye kati gwe bw'ogamba nti ate okwenunula ate okuba mu bituli ate ebituli by'okuba nga tebijja bwe tubeeranga obabeerangawo amaziga tubeerenga ku maziga kubanga tuba tunyoleddwa wamu n'omuntu oyo aba afudde ebyobukulembeze biveewo mukulu Abedi Bwanika tukusaba taata ebintu ebimu tunulanga ne bwogenda kubanga oli musajja musumba bw'oba osumba endigazo kati gwe endigazo yawula njawule mukulu Abedi Bwanika tetukulumbye mu bubi nze sikulumbye wabula nkunnyonnyola omanye amazima naawe weetunulemu weefumiitirize tiddala ddala kyenjogera nga nze omukulembeze era ate omuntu ali ow'emyoyo era omuntu asumba kino kyandibadde kijja mu bantu Pulezidenti Kyagulanyi bwe balina obutakkaanya n'Honorable Mpuuga abo balabika kati baatuula ne basengejja ebyabwe kati gwe oba tonnabimanya sooka omala okubuuza naye bannange ekibiina kyaffe embeera yakyo eri ki tuleme okuswaza eggwanga lyaffe tuleme okuswaza ebika gye tuva kuba mukulu Abedi Bwanika Masaka Yesu oli w'amaanyi nnyo naye ate abantu b'obeeramu ab'amaanyi be bakwefuulira olinaga nti nedda mukulu Abedi Bwanika kyokka nate weewuunyenga ne kaadi ya Nuupu nayo baagikuwa ogirina kibanga okugeya taatawo gwe omwana n'otandika okuba mutaata w'ebituli ng'ate yakera ku makya n'akuzaala n'otandika omwogerera ebigambo ebingi akati gwe olwaleero kaadi gy'otuddemu ya Nuupu kakati baaba Nuupu balaba nga ate by'oyogera ku Kyagulanyi Honorable Kyagulanyi by'oyogera ku Honorable Mpuuga nti tebakwatagana tebakkaanya ono yamuwa n'ekifo mukulu Abedi Bwanika nze nkusabanga nze omulangira Basamula era omanye amazima ebigambo ebimu muli bakulembeze naffe twegomba mmwe naffe tutendeka abaana baffe naffe kennyini ne twekkiririzaamu tubeerenga mmwe muleme oswaza eggwanga lyaffe enamba y'essimu 0757 299315 yenza omulangira Basamula bakadde bange era abatulaba mwebale nnyo okunjagala mwebale nnyo okunzikiririzaamu nga bulijjo nze omulangira Basamula owammwe naye olwaleero nina ekinyiizizza omutwe bakadde bange ffenna buli muntu mukulembeze kaakati nze ngende ne ndaba ebiseera ebimu ng'abakulembeze baffe ate mutandika okwevvoola mutandika okubagana mu bintu ebitaliimu kati n'otunuulira omukulembeze waffe ow'e Masaka alimu ebintu bingi naye kaakati gwe mukulu Abedi Bwanika n'ogenda mu maziga g'abantu bakuyise ng'omukulembeze ali n'otandika kuvoola buvoozi Honorable Kyagulanyi yakyogerako n'agamba gwe ebintu ebimu by'olowooza ogenda n'olowooleza wano mangu mukulu Abedi Bwanika nze nga mulangira Basamula nkugamba ekintu kino nti eggwanga lino lyolaba abalitandikawo baalireka naye ate gwe kati omukulembeze omulamba ate weewuunye nno olina musumba naye omusumba eyali badde aliowo emyoyo ekkakkanya abantu ate gwe gw'oleeta olutalo kaakati senga yali mu ddiiro gwe mwali mugenzi okuziika yali wa famireyo n'oyogera ebigambo ebyo byonna nti Pulezidenti Kyagulanyi tetukyamwagala mu Masaka n'oteekawo embeera yonna gye wakozesa obusungu obungi tebugasa wabula ekyandibadde kigasa kyakubeera wamu naye tegwoba olaga nti oyagala bantu babeera wamu kirabika olinako gwe gy'ojja akasente nga bakugamba nti agwe nga bw'oli paasita bano abanuupu bavume nnyo lwaki muteekawo ebintu okuba nga musosola eggwanga lyaffe lwaki mwe abakulembeze be twalibadde tulabirako ate mmwe bwe bamu mmwe mwevvoola kati gwe omwana owuwo anaawa atya ono omulala ekitiibwa ng'ate gwe olina n'ekitiibwa ekirala ekyokuba nti oli mukulembeze ow'enjawulo tegedde